Rebecca Jingo. Nsalidwa nnyo okuviibwako kojja, okuviibwako taata, okuviibwako hero wange. Wemmere lindako tubeere n'obuvunaanyizibwa naffe na tumalirize. Nga n'ekisinga obukulu ennyo gye gibadde emirandira. Ewuuma nnyo erindako ssebo. Emirandira egyo gibadde mikulu nnyo gye ndi. Nze buli kye mulaba kye ndi mbadde nkyogera lunye nti mirandira gya Honorable Kato Lubwama. Okuyimba kwange kwonna dimitiri yoyo kankubisa ebipande twamubakinga mu studio y'omugenzi Kasiwuukira. Omwo mwe yandabira nti nsobola okuyimba era nanjiyiza oluyimba omutunzi. Najja nga njiyiza ennyimba nnyingi nnyo mweze mundabiddeko. N'okutuuka okukola ku radio yali Kato Lubwama. Namubuuza nti naye nsobola, n'asooka n'avuma nze n'anteeka wali. Naye oluvannyuma n'aŋŋamba osobola, naye onoobisobola. Mbadde nga nkola ebintu ebisinga obungi nga mwebuuzaako nga Kato. Ye muntu gwe mbadde ntiiririra ebiseera ebisinga nga nneebuuza n'akikola anaayogera ki. Teri lwabadde ansanga n'ataŋŋamba saagala kunswaza. Okuyimba kwange kwonna Kato Lubwama. Buli kimu kyendi kyolaba gwali eyo gwanjagala Kato Lubwama. Ebisinga obungi babyogedde. Bativale gye tuwabeeranga era nga bw'aba takwagala Anko Kato ng'akugambirawo gwe wantama, gwe sikwagala. Naye ate nga bw'omwetondera abadde muntu mulamu nnyo. Nva ku muzindalo guno nga nsaba. Bangi banyiizizza. Mbadde nga nteekayo positi zange ku peegi yange ne muyomba ne munyooka naye era nga mbagamba oyo gwe njagala, oyo ye wange. Anange mpulira obulumi ku mutima naye bw'aba yakunyiiza bambi nsaba omusonyiwe, funa akafo omutima gwo omusaasire, tumusabire Mukama amusonyiwe ebyamusobako kuba abadde musanyusa waffe. Gwe gy'obadde omulabira ng'omubi ate kufa abamu tubadde tumulaba nga guardian angel mu buli mbeera yonna. Naye mbeebaza nnyo, mwebale kutuwagala, mwebale tubeererawo. Nsaba omwoyo gw'omugenzi Omukama gulamuze kisa eyanziza. Mama Anne goyeze embeera eyo. Olaba engoye z'essuuti ze nga teziriiwo, simu yogana gisimula mu simu ze. Embeera eyo Anne tukusaasidde nnyo. Beti Mpologoma. Nsereko banaani mutyo nawe wano kitalo nnyo ekyangu Kato Lubwama. Amanya Beti Mpologoma abawagizi bange munjagadde nnyo ebbanga ddene nnyo, naye nga Anko Kato Lubwama ye yankolera erinnya lino n'omukulu Dr. Tikaziwe. Twalimu abayimbi bangi nnyo mu Diamond Production. Mwalimu Diamond Production ne Diamond Sembo yanjawulo. Kati yaffe kuyimba bali bazannya mizannyo. Anko Kato nava mu Ebonies mu VCL mu Tour Band ne Anko Kato Lubwama ne tuteekawo group eya Diamond Production. Twalimu abayimbi bangi nnyo abamu baawummula ensi eno. Twalimu omwami Mr. Kabuye Semboga, omugenzi Martina Ngume, omugenzi Machwete Nabiryo manyina abasudde. Twalina muyimbi munnaffe naye yawummula mwita Ali Yawe. Martina Ngume nina muyimbi munnange wano JB Kayiira n'abaana bangi nnyo abataliwo wano. Anko Kato taata waffe yatulabirira nnyo era Katonda amuwumuze mirembe kubanga waliwo meeting eyabaddewo ya federation y'abayimbi empya. Anko Kato yayogedde nnyo mu meeting ng'alinga atusiibula kuba Kenzo yamugambira mugamuze yogera buli kimu ng'omanyi industry eno
Kato yayogedde nnyo n'agatwala industry yaffe nga ne gavumenti etuyambyeko banne tusobole okubeera tudde waggulu. Mutwagadde nnyo bannange ebbanga ddene twekubireko mu ngalo abawagizi. Naye Kato ng'agatuddemu ebibiina, groups zaagwa, groups teziriiwo, nga tumugala tujja kukola, Kato tujja kukola. Naye Kato awummudde, Kato Mukama amuwummuza emirembe. Nze siyinza kumwerabira kubanga Mpologoma oba nnyimbi oluyimba olupya oba simbye oluyimba lupya, buli lwe nzija ku stage bagamba Betty Mpologoma wuuyo olw'amaanyi gangu Kato. Ako Kato bw'atyo omukwano gwe. Kato byadde ayogera